Olwaleero abatuuze abawangalira ku kyalo ekimanyiddwa nga Kibuga Mbaata ekisangibwa mu disitulikiti ey'Ejjinja basazeewo okutongoza kakuyege w'omuntu waabwe gwe bawagira. Bano nga bannakibiina ki NRM Essuubi bayina mu Richard Mbaziira nga bagamba nti bakakasa nti yagenda okukola ku bizibu byabwe. Bagamba nti emyaka gye bamaze n'omukulembeze abaddeko teri kalungi ke baali bamufunyeemu nga nabwe kityo Mbaziira gwe beetaaga. Tukwayo okulonda omuntu nga yagerekeza lubuto lwe kwekola ku bwekole ye ng'omuntu. Mpagire Museveni emyaka mike ya paasoni muvumenti ebisanda bina aye banaife betulonda batusembya busembye. Balumiriza nga Pulezidenti Museveni bwe yabasuubiza edda okubazimbira ennyumba naddala ku mwalo ogw'e Masese kyokka omukulembeze abaddeko n'atalondoola nsonga eno. N'atusuubiza nti ajja tuzimbira amayumba yasobola tutambula naye ebbanga lyonna tetulidde enale naye tusaba kusawa ya kakati esanya gyetuyoggendamu tubagerewo Honorable Mbaziira asobole okwatagana ne Pulezidenti Museveni kuba Pulezidenti Museveni ye Pulezidenti waffe. Obubaka bwange bugenda eri Pulezidenti Museveni nga bwe yatusuubiza okutuzimbira amayumba myaka 15 emabega. Tuli kumuweereza omubaka Mbaziira Richard era naye tumuwa kalulu nga Pulezidenti waffe ne tumusaba amayumba gano nga bwagalaba nga bwe yatusuubiza mu myaka 15 emabega tumusaba ku luno Mbaziira ng'amutuuseeko akituukirize. Ekyewuunyisa nti ye Mbaziira abadde tannatuka kuba kakuyege kati nga bamulinamu essuubi basitukiddemu kimuwa amaanyi naye okubeegattako. Ate ye Mityana abeegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti okuli Joyce Baagala ng'ono yeegwanyiza kya mubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Mityana mu lukiiko lw'eggwanga olukulu sako ne lumu Richard ng'ono ayagala kuddamu kukiikirira abantu ba Mityana South basibye basaggula bululu mu bitundu eby'eggombolola y'e Namungo. Bano batandikidde mu katawuni k'Empiringwa baba Mukezira, Kasangula, Ddundu ne basembayo akatawuni k'e Namungo. Batalaza ebitundu bino nga basuubiza abalonzi okwongera okubasakira sako n'okubakolera ku ebyo ebibaluma omuli okubasakira amasannyalaze, enguudo, amazzi amayonjo n'ebirala. Amazzi eri waggulu ab'Engonge baatuwa ettaka era ndowooza eno gaatandise okujja. Baali bampise okukomisyoninga nesifuna budde naye ekikulu amazzi gakola ki gyegali. Bano nga beesimbyewo n'akabonero ak'omupiira basabye abalonzi obutakola nsobi yonna wabula balonde n'obwegendereza. Akabonero mupiira owagira Arsenal mupiira owagira Maniyo mupiira owagira Liverpool mupiira nebwoba owagira Singo mupiira. Ate mu disitulikiti ey'e Busia oyinza okugamba nti abavuganya bonna eby'okkuba enkuŋŋaana babyesambye anti buli omu atambula nju ku nju ng'awenja akalulu. Mu mbeera eno olw'olwo tusobodde okugoberera tulabe kino engeri gye bakikolamu era tutandise ne Moses Kibedi avuganya ku kifo ky'omubaka wa munisipaali ey'e Busia ng'abadde ku kyalo Solosi n'ategeeza nga bw'asazeewo okutambula ku bigere okwongera okumanya ebizibu by'abantu. If you do the communication of the rallies, you won't have effective communication and the feedback won't be clear. But the reason why I'm doing the door-to-door is to understand the problems of my constituents. Kennedy Wanyama ng'ono yakwatidde ekibiina ki Nupu Bendera tumusanze ku kyalo Mugungu ng'ogw'okunoonya akalulu agukutte Kannabwala. Agamba nti ekimutambuza nju ku nju kukekkereza ssente z'atalina okukuba enkuŋŋaana. Yeah, of course, much as the guidelines of the Electoral Commission do not allow us to give out, money, giving people money to come to the rallies. But you see, when you organize a rally, people expect something, like maybe water or lunch or some breakfast because they have moved. Some of them will put in some border, to come to your rally. Ate ye Sarah Tabo nga naye avuganya ku kifo kyekimu asibye atalaga kyalo kya Madibira nga naye akalulu akawenja ku bigere. Agamba akaseera akamaze ng'atambula aliko byazudde ebiruma abantu nga singa aweebwa akalulu byagenda okutandikirako. Ambudde ddo village ku village abasinga obungi abalonzi bali tugambe kye bayitamu. Ogenda okulaba omulonzi yamuyangamba amakubo gaffe tuli bubi
abamu ne boogera ku malwaliro. Omulala naye akola kakuyege ow'ekikula kino ye Michael Wesonga Hajuba nga naye ayagala kya municipal ey'e Busia mu Parliament atambudde asuubiza okulwanyisa ekibba bululu kw'ossa obuli bw'enguzi ng'agamba nti buzizza nnyo eggwanga emabega. Enguzi eyitiriddewo bwe muba mujjukira mwezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu twalina baraza gye twakola wano nga tulondoola project gavumenti zeetadde mu Busia ne ssente zeetaddemu ne twesanga ng'amakubo agaalina okukolebwa mu myezi 3-4 gamaze emyaka 2 tegakolebwanga. Abamu ku balonzi be twogeddeko nabo bagamba nti okwawukanako ne bulijjo lwakuwagira kibiina ki NRM kubanga mu bukulembeze obulala obubaddeko tebaganyuddwa mu nteekateeka za gavumenti zonna naddala ez'okwekulaakulanya. Kati ngeno we tulinze suulirangayo PDM nti bali gaba ssente ate tulaba amawulire abantu bali kulya ssente za PDM naye ffeno tetuzifuna. Twidi oba difunibwa beene na beene abeidigeine oba da buli omu oba abalina ku connections eyo mu banene n'abafuna ssente da PDM titulidi. Municipal y'e Busia erimu division 2 okuli Eastern ne Western Division nga zonna zirimu emiruka 8 ng'era zirimu abalonzi 4,296.